oyanguwako tumalirize service ya leero. 1. Learn to disconnect in order to connect. Learn to disconnect yourself in order to connect yourself to your other roots. Waliwo abantu ng'olina obbata kati nkikulekedde, waliwo omulimu ng'olina oguleka Katonda bakuyamba kati n'ojjamu ssente okusinziira ku myaka gy'ogumazeemu. Obusigaddemu butunde guduwiiru, ssente oziteeke ku akawunti, mwaka ogujja otandike n'ekirala. Si buli disconnection nti ova kubikugaana kugenda mu maaso. Waliwo woolina okwedisconnectinga nga byonna birungi naye ng'ogenda ku kisinga. Singa saamira ppiri ku feva gye nnyina mu bantu oba gye nali nnyina mu bantu, singa saamira ppiri n'enva ewa Dr. Joseph Serwadda, singa Solot FM zonna omukaaga tewaliwo neegi. Singa ettaka lino bwe lyandibadde lya kanisa kwandibaddeko kanisa ndala. Ekazi 8 kwe tugenda okuzimba Pentagon, ekazi 8 kwe tugenda okuzimba Pentagon tezandibaddewo. Solot television singa teriiwo, ate nga ffenna tetwanenyize mu dream. Nkuddiramu gwalina obwa manager Samuweya alaba ng'oli wakabi oli mpajiru wagayiwa anasset. Ekyo nakyo Mukama lyose nakintuusaako. Bw'obanga oli asset Samuweya ate tolindanga kufuuka liability olyoka oveewo. Kiwandiike. Bw'obanga oli asset Samuweya ate tolindanga kufuuka liability olyoka oveewo. Vaawo ng'okyali mu season yo ey'okubeera asset, ogenda okole ebibyo. Kuuma obwesigwa, vaawo nga tebakubanja. Guno omulanga ngukubira abakozi ba gavumenti. Emyaka gyonna gy'omala nga tebaproposinga retirement oba okyali asset. Bw'olaba bagamba nti n'otandika n'okujjuza empapula zonna otera okuwummuzibwa ng'omanya nti oyingidde liabilities. Era batono nnyo abalinda akasente ako ne babaako edduuka lye bakolamu, bagenda okukutta nga tokyasobola kuyiriba. Nkuweerera amagezi ffenna batuyita bamunaku kaama, twerandiza ffekka abamu tuyise mbwawusi booyi, gwe Mukama yakuyamba n'osoma. Kolera gavumenti emyaka 15, watandika oyina 25 wesibule kwana, werekereyo emyaka 2. Bw'oyagala sibulira kwa 3 mu 5, sibulira kwa 3. Wonna woowereza ssente ezitandika ekirooto kyo, omulimu gwa gavumenti gute. Kitalo nnyo okuba nti gavumenti terina bwegabira abaana basomye, terina bwebawa mirimu. Kubanga abatuddeyo bannemye okuyita ekintu sina ganereetera mitawaana. Abatuddeyo tebaliita yalinga. Oyinza ogambirawo nti abatuddeyo emitwe emikalu n'ofuna obuzibu. Sikulimba. Tukoye speech ze muleeta mu graduation okutegeeza abaana abasomedde ku ssente empitirivu nti tewali mirimu bagende bakulyetinga emirimu. Namwe muveeyo mugende mugikuliyetinge. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Lwaki mutulagirira creation gye mutasobola? Mwe mukoze ne ku ssente, mulina startup capital.
okusoma kulinganga kati kugula ttaka. Buli tamu ya sente nyingi, buli semester ya sente nyingi. Mumala okuteekayo obulindo n'obulindo bwa sente. Azo okwogera ku graduation n'abagamba mugende mu creatingire. Namwe muveeyo okwo tubeegayiridde. Mugende mu creating emirimu. Kati bano abaana batikirwa naye atuleko mu office emyaka 5 anoonye capital. Emyaka 10 anoonye capital. Naye nga babatayagala kuvaayo gwebeeramu amagezi akatono okwokwata kazaazi. Akatono okwokwata leka kulowooza ku ngeri gye kanaalibwamu. Lowooza ku ngeri gye kanaazaazibwamu. When you get some money, don't think of how to chew it. Think of how to invest it. Chewing money is not a problem. You don't need to think so much. Be a thinker. Lowooza. Ngambaliza enjiri ya leero omu ku bagagga ennaku zino yawuliriza njiri bweti. Yalina obukadde 6 ng'abutwala mu kyalo era ng'amanyi tebujja kusigalawo. Obukadde obwo 6 bwe yawulira enjiri yange yali 2017. N'atoolako nga bwe nayogera n'aweerezaako abakadde mobile money. Ezisigadde n'alowooza ekyozikozesa. N'azuula kyagenda ozikozesa. Yatandika n'obukadde 6. Kati bilioneya. Biliyoni yagikwata dda n'eyokubiri n'eyokusatu ndowooza ali mu biliyoni 4. Naye nga ssente zaafikka lwanjiri eno. Yalina obukadde 6. Kati namwe waliwo alina obukadde 5. Naye alaba zikyabulabula kakyakuŋŋaanya ayongereko asobole okubeera mu kyalo nga muzito. Oba ozitoobera kwani ani agenda okwetika? Omanyi kirungi okugenda mu kyalo nga ogumidde. Osaana okugenda mu kyalo nga ensawo nywevu. Ogende mu kyalo nga ozitoye. Kati onoonya sente buli koonoonya okasuula kuli ozitowe. Kumba olwowewuka. Azitowe omutuufu yakuŋŋaanya sente okuzizaaza zinne waazo. Oba nnyina gwe njogera naye ne bw'anaabeera omu. Omuntu oyo kati ali bulungi. Lumungi amuwa akazinda alayimire ku kituuti wano ababuulire. Yawulira njiri eno. Nnyina be mbadde nerabidde oba mbadde munsabidde mutya okubutabagambako. Abagwagwa 2 abaafumbiriganwa nga ku lunaku lwa 24 omukazi omuwa sente adde ewaabwe olunaku alulira e Busoga naawe ogenda olulira e Masaka. Omuwa sente olunaku agenda alulira ewaabwe e Mbale naawe olulwa ogenda olulira e Bushenyi. Sente ntono ozaawuzaamu adde ewaabwe naawe odde ewammwe. Oyagala ogende weerage nga toliko poliisi. Oyende ne sitaani afuneko kopi. Ate okuutira omukyala gy'alaga akuuma obwesigwa. Omala namukubira akayimba ka Kamiiri kuuma obwesigwa. Wangi mukanyi mulongo bange mama w'abaana bange kuuma obwesigwa. Wangi towanka wanka wagala nnyo kuuma obwesigwa. Mama w'abaana bange towanka wanka. Bw'aba tawanke wanke abeerawo mu kifuba kyo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze. Ngambira akuliranye nti oyagala owewuwo aleme wanka wanka. Ne mu kiseera nti Oluganda lulinga Oluchina. Wanka wankai. Wangi basingoozi mutusonyiwe. Kano kaabafumbo
ngambira ne batofaayo basingo bamufumbo amagezi agatwala olwalo galikola mu 226 okay ngambira ne banti bwoba nowuwo ku Krismasi leka muwayo nga Krismasi gift abasajja gye bali ab'ekisawayo omukazi we mu Krismasi luuga naddayo ewaabwe gye yava ne bamulunga afubutuka eno Buganda n'ayingira mbala n'agamba nkomyewo mu nkole mwankole manya kuuma bwesigwa mama w'abaana bange ono akitegedde nga gwe takyayinza kufera gwe tagenda kudduka kali mu mboozi bw'abanga yatamiira ng'ayina kululira mu kyalo balo mugende naye mu kyalo ate bamutuuka mu kyalo takusiba nnyazaalawo mutambule naye ku kido kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze bwakubuuza nti ng'onnemeddeko ng'omugandi munange no simanyiyo sigala ne maama nti njagala kulambula naawe enswa tezibasinganga amagezi enswa ensejjere zibeerezi enkazi n'enki nga mwasoma yimuka ku bigere ebyo okwata ebintu byo Kiseka yagambye neno service tagirabanga kati n'ekitundu kyayo ekyokubiri sirowooza nti yali akiwuliddeko oba yali akirabye wanika ebintu by'Omukama omusaba omukisa gwa Desemba ngenda kuba noyintinga mwenna buli muntu waali mpulira mmaze okukyajinga Monday genda kuba yakwa anointinga Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday lunch hours zonna zakwa anointinga nolwekyo wegulira akaddo gyotapinga omukisa oddeyo okuloba etonya oba gwaka night prayer olwokuna tekusuba kubanga yesembayo mu mwaka ng'eyitibwa night prayer wiki gye tuyingiramu yonna weeweyo nyeri Mukama yesembayo mu mwaka mu kisiibo tewajja kubayo kisiibo kirala yimusa ebintu byo waggulu musabe byoyagala Mukama waffe musabe byoyagala musabe amagezi akuyambe enjiri ogitegeere bulungi so that you may disconnect yourself wisely and get connected again wisely. Sabe sale eyo Sulemani tiyasaba sente yasaba magezi amagezi ga Katonda Bible egamba nti amagezi kye kintu ekisinga obukulu. Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. In all your getting, get understanding. Mbasabira amagezi ga Katonda, mbasabira omwoyo wa Katonda, mbasabira favor ya Katonda. Mukama tumaze okubawo ennaku 14 ez'ekisiibo, twolekedde ennaku 7 zijjula 21. Byonna ebibadde bitannabakolebwa Taata obitukolere mu linnya erya Yesu. Wabeerewo obujulizi omuntu yenna bw'atayinza kwepankirako, omuntu yenna bw'atayinza gaana, abakunoonya ne tujja mu nkuba ne tujja mu musana ne tubeera mu maaso go. Bayibuli egamba nti olunaku olumu mu maaso go lusinga emyaka 1000. One day before the Lord, in the Lord's presence,
is more than 1,000 years somewhere else. Tuli mu maaso g'Omukama, ekisibo kyaffe kiwa omukisa. Yimusa ebintu byo, ekisibo kyo kisabira omukisa, ekisibo kyo kisabira ebibala, ekisibo kyo kisabira ebibala ne by'otalowoozaako. Oyo alina pulaani ennungi gye tuli abikuwe. Waliwo by'otalowoozaako naye nga Mukama abikwagaliza, abikumpeera taata oyo. Yongera omujjukiza ensonga ezo zisse masonga ezakuyingiza mu kisibo ky'ennaku 21. Otyo yongera omubuulire ku nsonga ezo ezakuyingiza mu kisibo ky'ennaku 21. Zimugambe ensonga ezo zakozeeko azikozeeko, n'ezikyabula yajja zikolako. Sika omukisa ogukira ku kisibo, sika omukisa ogukira ku kisibo. Kitange nsabira abaana bo, gwe yayogera mu kigambo kyo nti wabula eby'engeri eyo tebiyinza kuvaawo awatali kusaba na kusiiba. Kati buli kintu eky'engeri kiveewo Mukama mu maaso gange, mu maaso g'abantu bano abali ku ttaka ettukuvu erya Kanani lye tugenda okuwa emirimu obutayosa paka nga tulizimbyeko. Era nangirya kitange nti abali ku Salt FM n'abali ku Salt TV n'abali ku Salt Media App n'abali ku YouTube n'abali ku Facebook, ojjawo eby'engeri bive mu bulamu bwabwe, bive mu maaso gaabwe olw'ekisibo kino. Abo abatasobola kusiiba, nyimirira mu kituli ku lwabwe okulabika nga basumulwa. Wabeerewo obujulizi sitaani bw'atasobola kuzannyirako. Abali emitala w'amayanja obujulizi bwe bakaabirira, abali mu mawanga agatwetoolodde obujulizi bwe bakaabirira, abali wano obujulizi bwe bakaabirira. Obwo bampeere taata.